Lekera okimala. Omukulu Kalippiro ow'Emirambo kyekiriwo nsazeewo leero okusalekeera lwakuba mashini enaatusobozesa okunyumiza abantu. Mashini endowooza katugijjeko. Tusobola tugijjako muganda wange nagamba nja kukusalangako wonna w'onoobeera. Leero twasuze wano SB4 tolimba gwanga. Tolimba gwanga naye nga mwebale kujja. Soko jjako mashini twonyumyamu gyasa eddakiika nga 10 zokka zokka. Tunakolebanga tunyumyamu gyasa eddakiika nga 10 zokka zokka. Tulabe oba tujja ngwano mukasiikirize ssebo. Omukulu tumusanze ku mulimu onosonyiwa tutataganyamu emirimu gyo ssebo. Abantu bambuuza mukwano gwaffe aluwa akola nnyo ku Kabbeero. Ati munayo emirimu gino nayo emirimu gy'abafuzi myangu. Oba tutaddemu ebeera olina okutya naye abasiraamu bansonyiwe. Nsanyusa okubalaba. Nabagamba tujja kumulambulangako omukulu ono. Tuli saidi z'eno Mpigi gye tumusanze ng'ali ne ttiimu bali mu kukola. Mu bali kukola. Tugezaako mpola mpola. Soka kwebaza abantu. Twazze kiro twasuze eno. Twasuze eno. Tewasuzeeyo tolimba abantu. Mwa twasuze eno. Tolimba abantu naye olaba oli omufu oli. Oli tugenda musengulawo. Oli. Naye twetaaga tumusengule nga woli. Kulaki mumujjawo? Tugenda mujja abagaye tumujjewo tumuze eno waggulu. Amazzi gamujjamu. Ono. Era kyetaaga abantu bamulabe. Ono kati amazzi gajja wano wegati nigamujjamu. Temusobola kumuzimba ko n'alema kuyingirwa mu mazzi. Kati munaabe ekikaabe bwe batyo batugambye tulina omujjawo. Era kati ono tulina omujjawo gwanga lyonna nga litulaba. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo tubaleetera omukulu naye nze tusembereko eno tusagala kulinnyira ddembe ly'abantu lyabafu. Tuveeyo eyo muganda wange tusobola otuulako wano. Nedda taata tukireke umaru yaba atulawo nga bwatukwata. Tunyumize ati bw'otuula wano ofuna n'emikisa oba abafu bano be balimu emikisa. Emikisa gigira gindekamu. SB4 Media Tuggussa Enssonga tukomyewo n'omukulu Kalippiro tumusanze akola ku luli twakweterako program ng'ali mu kukola tarazo mu nnyumba. Leero tumusanze tukusanze oli mukola ki? Tusanze nga tuli mu kukola ebijja tukoze kiri tukoze ekyo tukoze kino n'ekino fe abaakikola n'ekyo naye nga bino byali byaddako kati tulyeko ebyo bisatu. Era we tuva wano tudda Masaka Kanoni. Kanoni Kinoni. Simani. Kinoni nga wakava Masaka. Ye tugenda. Tuanike process. Waliwo program gye basuubizaako omukolo ono. Waliwo akatambya bakatambulanga aziikula. Tubasuubiza nti program eyo tujja kuba mutwa madakiika nga 10 zokka taata. Mugira muzimba wali temukoleza mashini. Tubasuubiza nti tujja kuba mutuusaako program eyo naye atalameddwa tufuira time obeera busy nnyo. Ndowooza bwe twakukyaza tubakuwa emirimu mingi tokyalula n'obudde bwaffe taata. Nsooka kwebaza abantu mwenna abampa emirimu era nawe nsooka kwebaza SB4 kwebaliza ddala nnyo n'amaanyi era mu kitiibwa ky'ekitalo kanfukamire nebaza abantu mwenna abannayuganda bampadde emirimu era kambeebaze. Naye omusajja tafukamira. Omusajja tafukamira naye ofukamira ne weebaza abantu kuba abankyusiza embeera. SB4 si wende we nali. Era kati wenjogerera n'abantu bonna bennyina bonna abandi okumpi bonna kati enkolagana n'abantu abasobola okumpa ku magezi. Obeera na convoy namba ng'ozokkola. Si convoy motoka eno etwala bakirayanti. Era nze bw'oba ompadde omulimu kirayanti gw'oba ompadde muvugiramu eno simuvuga nabali abakozi. Eri abakozi eni abakirayanti. Ajanga boss era bagenze wali kulya bakomawo kati. Boss we bali bakirayant we bali. Bazze twabagambye omulimu gugenda kugwera bazze kati kulawo. Guno gwa gufuna oteko n'omulimu.
guno omulimu guno era bagumpeera ku mukutu gwa SB4 Media. Omukyala yali ebweru era ye yagumpa. Waliwo n'omulala omwami yampa ogwo omulimu gw'alaba nagenda okuziikula. Yansindikira sente kuva bweru yagezaako n'aneesiga n'ansindikira sente nengenda nemukolera era saidi ze ye Masaka namukolera bulungi nnyo. Kati twagala kuziikula omukulu oyo nga bw'oli. Tumuziikula ddi? Tugenda muziikula ku Lwokutaano. Saa mmeka? Bwe tunaba tumaliriza okukola eno nga tukomye Olwokutaano luli wiiki ejja. Bwe tunaba tuvudde e Masaka era tusibira wano. Sente zo twazifuna dda. Kuba Olwokutaano wendi. Kiro. Nze ntuuka saa mmeka? Olina okujja nga bukyali ssaawa nga 12 oba ssaawa emu. Era kasita otegeddewo we tuli. Wano ko tumanyiwo. So omala otegedde ku Lwokutaano tujja kujja tulabe. Katusube nti kamera teziveeko. Tezigenda vaako kuba ye tumugjawo mirembe. Talina buzibu bwonna kuba bamugjawo jasirwa amazzi tumuze wano waggulu babeere mu layini. Waliwo bamugjawo nga si mirembe. Mulimu n'abalowooza aba famire ne bagamba munaye obuzibu baamu era abantu bonna bakimanyi. Twali tukibanyonyoddekoko omuntu nagaa wano saagalawo. Omuntu nagaa nti no wano sifunawo mirembe. Simanyi wendi wano simanyi banteekamu biddagala. Naye kati oli tumugjawo mirembe. Era ttiimu yange yeeyo abalala bali bweyogerere bayizawo juzi nali nakuyita bweyogerere. Tewaddamu tewanzirira. N'okola oti neweefula bbizi essimu teziriiko. Busitatasi ndaba ng'oli mu ntaana. Anti munaye embeera eyo naye ng'essimu nga zizikira abo obeera eno mu kyalo munaye nga teri masanyaze era mutusanze ku genereeta. Kati era we mutusanze ku genereeta era tesobola kyaginga tukyagingira mu mmotoka omuliro guzikira tonotono si bingi. Tewali masannyalaze. Amasannyalaze kwegali naye munaye nga bw'omanyi munaye ebika ebimu bw'oba ogenza okukolerayo tomala gayingirira amaka g'abantu. Kati batugamba temukozesa gano amayinja temukozesa guli omusenyu muleete ebyammwe kati tojja kumanya biki ebiri mu famire. Tutunulire kati tukoze omuntu nga aliyo yayagadde okukola ekijja ekyokunyirira oba ekijja ekya oba jjajjaawe oba taata we maama we kigweranga mu ssente meka nga kiri ekyo ekinene. Kaakati ebijja bino ekirungi kya byonna SB4 mugenza okujja wano mujjidde ku bijja byennyini luli twali tukinyumyako nga tukola talazo. Kati ebijja bino birimu njawulo. Waliwo kino kyolengera ekyo ekirina Edstone. Ekyo kyanjawulo nnyo ku kino. Ate kati oyinza okwesanga waliwo kino kyanjawulo ku kino lwansonga nti ebijja bino wabaako ebifaananyi. Kino bateekako ekifaananyi kiri ekifaananyi ebirala tebibaako ebifaananyi kati ebyo bye tugenda okola ssaawa nti biriiko ebifaananyi. Kati ojja kwesanga nti enjawulo eriwo nti ssente ziba zaawukana. Ate kati n'ekirala nti tetukolera abantu abayinawo ssente bokka. Tukolera n'abatayinawo ssente noba tebayinawo nga bayina akatonotono ffe tetugaana. Kuba ffe twajja kusaba mirimu. Kati bwe twajja kusaba emirimu tetugoba mirimu era tusigala tukola kuba ffe abamanyi embeera gye tulimu gye tuyitamu eggwanga saa zino muliraba emirimu tewali. Kati abaana abali awo balaba basanyufu kuba bali mu kuyiga mbayigiriza. Njigiriza bangi kati saa zino abawala fine kati saa zino nyina abawala babiri era be bali bweyogerere kati n'oli omulenzi gwe twali tuziikula naye omufu bonna bali eyo ye taliiwo wano eno ttiimu ndala. So kati tugezaako kati bw'oba oyagalanga kino waliwo kya steps 3. Steps 3 kigwera $2,500,000 n'ekisinziira wa. Ate kisinziira kuliko ekifaananyi oba tekuli kifaananyi. Bwe kiba kiriko ekifaananyi kigwera ndeeteyo naye nti ayo kambeere eno gwobeereeyo. Awo osobola okuyimirirawo nze nga sirina buzibu. Kati bw'oba otya bano ekitegeeza nange oba ontya. Beereeyo. Kaakati kino bwe kiba nti kiriko ekifaananyi kibeera ku $2,500,000. Bwe kibaako ekifaananyi kigwera $2,700,000. Then kiri kisinziira era nawo sitepu z'oyagala. Bwe kubaako step 3 kati ekya steps 2. Bwe kubaako steps 3 kigwera $3,000,000. Buli kimu kiri ogwo. Oba kiraya ndi ngenda mujja Mbalala muleete e Kampala muzzeeyo era sente zeezo nze sifudde amafuta gemba nvuga. Mba nsinziira nti n'omulimu ngukoze ntya ngukoze bulungi gutambudde bulungi. Sennafuna kubuka kwemulugunyako. Yes sir. Mirimu webala kugikola. Ewa butanswaza manyi kasita nkotegana n'omuntu n'atanswaza. Yes sir. Mba nange muwakakiya nkulambulako. Yes sir. Era ogwala na wenna ali eyo
mukono wani tumuwe emirimu so tuwe namba yo kakati n'ekirala kinandibadde ngamba kuba na Uganda oba abantu bonna abatuwa emirimu omuntu oba ngambye nti no ngene kupimira omulimu ate nengenda nempima omulimu ate eri oba olese bafundi nga banna bajje balabe sente ziriwa ogerageranyamu jugira nze mba nvuga amafuta nze sigenda kusaba amafuta naye kati oba ogamba nti novuga amafuta go ogenda opima omulimu ate nje omulimu gw'omuntu omulala ate nga nvuza amafuta bamanyi okola batu nebagaa kati nebagerageranya era gye bali bangi nnyo naddala ng'eyo abantu abali abampa emirimu abali mu nsi z'ebweru akutwala munaye n'ovuga amafuta go n'ogenda n'olambula omulimu enkya nagaawo ogenda tutandika ate bwagamba nti n'ogenda tutandika nagaagenda mu tawuni okwatagane nagundi bw'otuuka mu tawuni essimu ng'aziggyako oli gwakukwasizza era tebibulamu ebyo kati ogenda kwesanga munaye naffe kennyini ntuba tunyigirizibwa banaye webale kuzimbira full stop full stop nyumba yetambula tuse ku beam etagayo full stop ngenda kuteerako emitwalo 2 ogimumpeere toyanziza nnyo taata owekiti omusajja tafuna naye nalibadde kamera kulwa full stop ngenda muteera emitwalo 2 agule ku seminti nga byamubigambo babyakakati si byamubigambo aliwo akwata ensawo akwata ensawo aleete kati kuba olwensonga tuyinza kwogera wano netujja kuba tuti kamera noŋŋamba wayi nabadde ensawo ama akwata ensawo aliwa akwata ensawo taliiwo taliiwo muganda wange ebintu ebyo era gonna wennaali eyo asuubiza bannange tukoye okutusuubiza nedda awo sisuubiza kifuugi naye n'omusajja wange oyo kyalisi oyo omusajja oyo mwagala nnyo kyalisi munaye kyalisi alina ebigambo byayogera ebinyumira naye kyalisi neetaaga mmulabako kutwalayo kati full stop tugenda kimaliriza ogenda sula ng'ofunye obubaka bwange era bwonnabwo bufunye n'alabirawo nange obubaka bwange obutuukiriza kuba nkimanyi oli muntu w'amazima Okusa Enssonga era nja kulabiraawo nga ffe ttiimu eyakalipiroteraza and grave finishing tunalabiraawo full stop naye ng'atwebaziza bannange tweyanziza showa ddiiru era webutuuka bwaba n'okutuukayo okay omuntu aliyo nga yali agadde okukuwa omulimu okumudabiriza ebijja bibyo oba okumuzimbira akufuna atya ku nnamba yange ya 0700 33 66 22 namba 0700 33 65 5 ategadedembuze nagamba womalo enamba womalo nsembereyo tuwe enamba hili wali moto jangu suka mawo tuma tulage baka gula mundi eno mukuru nayinza okubanga tosobola namba adayali nzire wano bwe tosemberera gundi yanga nadhani kiyangamba sembere tunure sembere ati omuntu ya obuzibu oyina oyagala nnyo okuseka da ate kuseka ki tusomere enamba 0700 33 65 95 jabakubako okay gona wenna aliya azat following n'omukulu atuwa emboozi ezinyuma okuwuliriza ate nga zitusomesa lwakwenda kuzina badde atubuzeemuko mbadde nsaba ompayo appointment tunye ku story eri appointment nze mukwano week 2 okuva kati leero wakumeka si nnyingi leero lwakumeka leero lwakuna tulabe ku lwokutaano olwa wiiki ejja oba era wiiki ejja ngeweddeko wiiki ejja eyo wiiki ejja eri wengugambidde ndi ku lwokutaano tugenda kusisinkana era ku lwokutaano ennaku z'omwezi z'oba onootinga abantu bamanye kyetugenda okuzzaako kikambwe nnyo wano mumazeewo nnaku mmeka wano tumazeewo katuli mu nnaku 4 ekyoso gubeera munene guba munene nnaku 4 ate wonawo tugezezzaako kufundiriza naye nga buli kijja kimu tukimalawo ennaku 2 ennaku 6 musulawo
tusolo mu motoka ng'epakinze awo pakinga nitusula ne bwe mba mukyebasenga ogenda okulaba omuntu ajja ono atambula fa baba bakuumawo kati kubo budde tugezesa munana gwa kire eyo ogenda okulaba ffe tubeera n'ensuululu zaffe n'ebitiyo ate kati tuba ensuululu eyo kwataganira ku muntu ng'azze ayambadde ekkanzu nga njeru nga muwanvu bw'ati ate kati ye ekimuleeta nga yambadde ekkanzu njeru ng'alaba mu motoka kyeki gwe omanyi mu motoka ziba z'essaawa ze kuva dda nga alina okutambulamukko nze nakugamba nze mu bulamu bwange mu Uganda muno ndi muntu omu bampita kalibbiro seripa ku bantu saga kweripa ku muntu kati ennaku zino bampita mumpembe omumpembe kalibbiro era mumpembe yalikuwadde ebyo byekkanzu simanya biki nalabye omusezi biki ebyo tibitutiisatiisa ffe sokoleke era mumpembe budde walijjewo Ssaabasajja Kabaka yasiimye oba bokola nabo bwe basiimye Ssaabasajja Kabaka yasiima dda mu Uganda ndimu omu n'abalala ne basiima ne bampita mumpembe kuba omumpembe kitegeeza omuntu yenna bw'abanga yakiikirira ekintu era aba abeera mumpembe nga bw'ogamba nti no njagenda kulaba omugagga bw'otuuka eno osanga yeebase asikala ajja kugamba omumpembe ajeebase kale nawe wagamba omuntu agamba nti nno njagala kalippiro okunkolera ng'ali bize era omugamba omumpembe ajja kola ku fayida era by the way n'abagundi batrafiki batuyimiriza mu kkubo banze mbeera mu maaso baba bayimiriza bagamba mumpembe aliwa nti yalimu eri emmotoka eri mu maaso nze mba nabayiseeko olwo bakusanga weebasenga bakuyinira n'ozuukuka nze ate nze neebaka kimunaye nze najja kukola nze sagabi nze obudde bw'okwebaka sibulina SB4 nze nkubulya amazima kati nyinza okuba nga mmaze kumpi weeks tetuli mu weeks oba 3 oba 4 weeks nga 3 ewange simanyiyo sijja kulimba olwo omuto waaluwa mwana omuto yamenyeka okugulu ali eyo endejje bamukwatamu tolabye eri endikeeta nga yeyatika omwana yantomera emabega kati ate yali alambikiriza bw'ate ebigere kati mukulambikiriza okwo nekukola ki nikunuuka muli eri munda tekwamenyekera ddala bwe kuti gumba tekwamenyekera ddala so kati tasobola kutuuza wansi kukyali awo mu bbanga twogera ku mulimu guno temulina buzibu bwemufunye ku mulimu guno obuzibu bwetufunye buzibu bungi obuzibu obusookera ddala era nabo kunyonyodde dda ndeno obuzibu obwokubiri nti bwe tuba nga tugenze ng'okukola okwo nti tufunamu challenge tufunamu n'abakiraya nti abalala olusi kasente kaffe tebakamalayo nagakenya kuwa ate tojja kubeera mu muntu omukubira essimu ng'akimanyi wamukolera omulimu era tojja kuddamu ebyo nene challenge endala gye tufunyeemu nti bwe tuba nga tugenzeeyo okukola olusi tusangayo ebintu bingi nga bye nakunyonyolamuko mu kusooka kati ebintu ebyo tulina okubigumira kiraba naye nga ku mulimu guno wano contract eno tonafunaku obuzibu bwonna ndi bulungi nnyo omuntu ali eyo nga tumbawumba kiki osobola okumugamba nga yona omulimu gwe yali agadde okukuwa omulimu bw'aba yandyagadde otuwa omulimu ekisookera ddala obwesigwa mu mulimu n'ekirala omuntu bw'omukolera ekirungi ekyagenda kufunira omuntu omulala tulina obuzibu obumu mu Uganda abavubuka abali mu Uganda tebaagala kukola era ne babeera eyo ate ekisingira ddala ekyasingira ddala okunduma okulaba ng'otaddeyo omuwala nga boyfriend we ng'abbye sente ze omuwala ali mukola esente ze ate nga boyfriend azikoze ekyazitudde bavubuka b'e Uganda balina okukola kati nze bali banyooma nti nze nziikula emirambo okola ki naye kati wali ompuliddeko kabiiki nti nabbye omuntu sibbye muntu nze nkola sente zange ate n'ekirala nze nyina abantu bali ebweru omuntu n'akusindikira sente bwe nsobola n'okulaga wano message nga takulabangako n'akusindikira miliyoni nga 5 oba 6 nga takulabangako nga takumanyi naye n'azikusindikira direct ku simu yo ne zijja n'ogenda n'okola omulimu gwe ne guggwa kati obwesigwa ku mirimu kyekikulu ennyo bw'okola ekirungi n'enkya nawe ojja kufuna ekirungi kitegeeza nti nekinfudde bize nti abantu bonna nga bw'ogambye towulyangako komenti mbi bwenkolera omuntu omulimu omulungi agenda kunkonekitinga ku mulala era nawe mukolera omulimu omulungi era bwensaba kirayandi wange deposit nampaako sente ezitamala era nteekamu zange kumaliriza omulimu abaana bamanje nze mbawe sente naye nze manjani
client yenze sifuddeeyo oba dampadde obampadde naye abaana webyo tebabimanyi abakozi tebabimanyi bo baba bamanyi nti mugagga yakola yakuwa ssente so kati challenge ze tusangamu zezo olusi kati ssente ti olusi tebazimalayo ate eno naawe n'ogwa mu mabanja n'okola ki kwegamba ebintu webito tusanzeemu muzibu bungi ndedi n'ekirala tulinamu n'ekizibu ekimu nti juzi twagenda kuziikula guli omulimu oyo omwana atudde oyo anywa amazzi ekintu nekimugwira ye yasooka kukwata ku mugenzi soko sembere yeri ng'otunyumiza kakati semberako eri olina okumbeera kumpi anze tuba tuwuliziganya kakati omwana oyo yafuna obuzibu abeewaabwe bandi bubi buli lunaku kiina omuto obakuba omulimu yakwata ku sapuli yeyamusangamu n'agikwata n'agiyoola kati ye mu kugiyoola ate bwe twamala okuziika oli omufu titwagizaamu kati tulina omulimu okuddamu okuyikulako katono tuzeemu sapuli omukulu lwakitamukiza so kati omwana oyo ali ku buzibu bw'amaanyi buli lunaku so kati simuvaako era tugenda gizaayo nze nali simanyi tujja wano kulokita nti makula nali simanyi nze yagenda okukiŋŋamba oluvannyuma nnyo nga tugenda n'okugenda nagamba gundi titwagiziise twagirese wali mwajanga weeri twagenda twaddayo ne tusanga gyeri njirina omumotoka anti kati nyina okuzaayo ebintu byabendi togitya ate kati bw'ogisuula wali n'ogireka ate ng'oli ali munda ng'olaba kijja ngamba gwe togityawo ng'otambula nayo nze sigitya anti nyina okuzaayo bwe mba nakkiriza nti nakkiriza ngenda gizaayo mba sirina buzibu tuyira n'omuntu akutandisa okumpuuma SB4 Media Tuggussa Enssonga nze okulinnyira wano kukagala k'omuntu SB4 Media Tuggussa Enssonga omukulu Kalippiro tubiza tumukyalireko naye nga gwe ali eyo yali mwetaaza okumuwa omulimu mubeeko ku kasimu namba kusukiriniko kweri mukubirekokko twagala nnyo abantu abakozi SB4 Media twagala nnyo omuntu omukozi kyobulaba nti tulambula ku bavuka bannaffe abakola abeekolera tubeera nga oli awo naffe tulina tubaako nekitwongeramu ku kukola tonyooma mulimu ku nsi eno kubanga tumanyi mulimu gugenda kukugaggawaza saa zino oyinza okuba nga ndi wano nga mpresentinga naye nga tesigwe kuno mulimu ogenda okumpa ssente nga mulimu ogenda okumpa ssente mulala so kukubikiriza gwe wena ng'oli eyo ng'olina omulimu gw'okola gunyweredeko oguwa ekitiibwa ate era nga woonoonya toweesiba ku mulimu gumu wokola omulimu gumu emyaka 2 oba emyaka 3 nga wala tolina kyosenvula noonya omulimu omulala ako nno kakulu tetwesiba ku mulimu gumu kubanga tumanyi mulimu gugenda kukugaggawaza ofuna omulimu bosi babawewa ekitiibwa tera ogukuume wokuuma omulimu osanga obugagga kubanga buyitirawo tuleke okunyuma emirimu abavubuka okyetaaga abakozi abalala waliwo yankubirako ko nga ŋŋamba nti munkonekitinge kampa omulimu ekituufu kiri ndi kati abantu batuwadde emirimu mingi abakozi tugenda kuba nga twetaaga maaso awo naye nga si kati naye nga si wala nnyo ekisookera ddala saawa zino nkyayina sente zenoonya njagala kunoonyayo akamotoka kasobola okuba nga kabatambuza jjukiramu mu Uganda baatugamba motoka tutambulamu bantu 3 kati osobola batambuliza motoka emu ate emirimu mingi so kati nkyetaaga kufunayo kamotoka akalala era nja kufuba nnyo kulaba nti nsaba Mukama Katonda ajja kumpa obusobozi yagifuna abakozi nja beetaaga ndi mu kuyigiriza abaana njagala abavubuka naddala abavubuka bayiga okukola bave mu bintu by'okubeera nti budde bwonna nti nyina mukazi ali ebweru anteerako ssente ansindika ssente ebyo babiveeko kati bw'oyiga emirimu gyo bw'oyiga naddala gino emirimu gya talazo girimu ssente kati nze bwe njigiriza abantu be balisiima kuba nze sibajjaako ssente mbayigiriza ate ne mbasasula ajja kukola n'ayiga naye ne musasula bakasembayo batugamba nti ku Malawi tebateera kujja mu budde bwa ttuntu tusobola tuli mu ttuntu twererejja tetusobola kufuna buzibu bwonna ati kakati wano tuzze kukola tuzze kulongoosa basanyufu
si banyiivu basanyufu so tebalina buzibu tewali buzibu bw'amaanyi ekiriwo. Okay, sibula ku bantu babatulaba. Bannayuganda mwena abali eyo mbebaza nziramu kubebaza ogwokubiri mwebalire ddala. Nsemberera nnyo simanyi lwaki. Mwebalire ddala mutuwadde emirimu bambi tusiimye. Era tusiimidde ddala era mutwongere emirimu era ffe tukolera ddala SB4 abagambye tawulirangako komenti embi evudde eno kampani yange bwe nkola kibi era mba neesudde era mutuwe emirimu sooka kubeebaliza ddala mwenna abali emunsi z'ebweru. Sijja kumenyaamenya amawanga gonna ningamalayo naye mbeebaza olw'okunteekamu obwesigwa era mbeebaliza ddala era nammwe kennyini abali eyo abaagala kutweyungako nga gamba ndi mwagala kola naffe tubeebaliza ddala kuba mufulowinga nnyo SB4 ne mumanya ensonga ki gye tuliko era tubeebaliza ddala mwebale nnyo mwebalire ddala era ne ku Lwokutaano tujja kubeera ffenna ate ku Lwokutaano ejja kubeera Nsasagge era mujja giraba ku Lwokutaano Nsasagge mugirinde ebyo. Okay, nyongera okujjukiza gwe wenna oli musize bawalabu Dubai ensi z'abawalabu ndala Dubai omwo olina obuzibu Saudi Arabia Oman olina obuzibu bosi batakusasula bosi omwafuna obutakanya nagoba ku mulimu tolina kyakukolesa zino bakusiba passport yo tolina kugaba ebintu byakucyankalanako oli eyo kuba kusimu eri ku screen yo ya Madamu Jalia omukubira ajja kufuna engeri gya kutetenkanyamu oba oli awakuyambe baana bangi bayambye Madamu Jalia webale nnyo omulimu gwo gwokola nentumirako ko mami wange Fati owa Kilalion kutumiddeko nnyo mami okubeera nga ate omulimu gwokola nagwo gw'amaanyi okubeera nga oshipinga ebintu by'abanyinaffe ne baganda baffe okuva naddala mu Dubai omwo paka wano mu Uganda gwe musuubuzi ng'oli wano nga waleetaaza okusobola emmali yo e Dubai ebitundu ebiriraanyeewo bakusimu eyo akufunira visa ya bwereere n'ogenda eri n'akulambuza w'olina okusobola emmali eyo ate najja okutikkira paka wano mu Kampala ku mulyango gwo gwe ng'oli mu kiyumba nga waleetaaza okusindika emmali yo oba ebintu byonna waleetaaza okusindikirayo omwana wo by'okuzannyisa ngoye biki byonna bwe bityo bakusimu eri ku screen yo ajja wennyini w'oli nakujjako ebintu ebyo nabitikka paka muba mu kyalo bawwa ne bekutuuka ku bazadde bo so mweyune mami Fati Umaru akoze ku kamera nga bulijjo ze muzzukulu wa Kabajja Sebunya tusisinkane ngabe ku Friday weekend ya Okay bera bulungi weraba